Ono Atuhaire nga musomesa era nannyini essomero lya Winners Day Care mu Katabi mu bitundu by'e Ntebe, muzadde w'abaana 3. Oluvannyuma lw'okuggala amasomero tumusanze abakanyeno g'okukuba amataffaali ng'omulimu guno kati agumazeemu emyezi 2. Atubuulidde nti abadde tasobola kutunula butunuzi ng'alina abaana 3 abamusaba ekyokulya. Kubanga kusoma we nali nkolera baali bamaze kuligalawo ate we nali nzija akasente nga sirina kyonna kye nsobola kukola nga sirina kapito n'ensalawo nkube bbulooka. Waakuba amataffaali yagulawo era nga waayagala okuzza essomero lye. Bwe mbadde essomero we liri mpangiisawo era kati maze kumpi ebbanga ya myaka 2 nga sisasula kuva bwe baatugalawo omwaka guli ogwaggwa na kati simusasula nga landlord nagwo omugugu gwa maanyi nnyo. Bulooka zino zaatandise okukuba, ezimu waakuzitunda afuna akasente ate endala waakuzeeyambisa okugaziya essomero lye kubanga kati we liri bamubanja ssente z'obupangisa so ng'ali mu muggalo. Bulooka zino zenkuba in fact ngenda zitunda nga sinaba kuzookya kubanga sirina ssente ezigula nku ezizookya. Sobole kufuna ssente ezigula nku n'ekyokulya abaana ewaka then ndabirize n'essomero lyange ndabe nga nva mu bupangisa kubanga kyemanyira ku dawuni weegwerako landlord ayinza kungoba oba nayiza kungoba nga tena gwako. Agamba nti ekimweraliikiriza be baana okumulaba ng'akola omulimu guno oboolyawo ekiyinza okutyoboola ekitiibwa kye eri abayizi bano. Kyakusoomoozebwa kyamaanyi nnyo nnyo. Sirina baana bokka n'abazadde oluusi batuukawo ne bayimirira ne bagamba bannange sikyasandwa kiki kino ky'okola naye nga mbagamba munange embeera yensikiriza kukola kino. Ng'oggyeko bbulooka tututte ku ssomero lye ne tusanga nga mu bibiina yatandika kulimiramu butiko. Eno yali P7 lockdown we yajja n'enteekamu obutiko. Mu kiseera kino mwajja ensimbi ezimuyimirizaawo ssaako abaana be. Kati muno mwe nzija ekyokulya buli lunaku wadde bbulooka nzikuba naye ezo sizitunda buli lunaku ntifunamu kyakulya. Tekinnamanyika ddi amasomero we ganaggulwawo